Beranga bwesoda okubatenge etambula bannafa ba UPRS odakola nengede ku Facebook y'abakulu bana ba UPRS abatwala endongo oba abakola mu nsonga y'okusoloza mu music w'abayimbi okubatenga bafunamu akasimbi. Banaffe bana ba UPRS basoda okubate bataddewo ekiwandiiko nga banaffe abatwalaganya radio ez'enjawulo beegattye ekibiina bakiyita Rural Broadcasters Association of Uganda kye bayita LUBA. Kino nno nga kiri mu regioni zinga 15 radio ezikolera mu bitundu ebyenjawulo gamba nti Masaka, Mubende, Luwero, Jinja side zeeyo nga teziri wakati mu Kampala basobola okubatenga beekolamu ekibiina kyabwe ekitwala bannanyini ba radio ezo bakiyita Rural Broadcasters Association kye bayita LUBA. Abannaffe aba UPRS bategeezezzaako nti bannaffe bano baganye era baganye bawana ensonga zaabwe. Bannaffe bano abatwala radio zino mu bitundu ebyenjawulo tugambe mu bitundu kale ebyekyalo basobola okubatenga bavaayo n'ensonga zaabwe ne bagamba nti endongo y'abayimbi eno tetugenda kubatenga tugisasulira olw'embeera nti abayimbi bennyini be baleeta ennyimba zaabwe Masaka, be bazireeta Jinja, be bazireeta Mubende. Era akadde kano tubeera mu kukwatagana muyimbi na radio. Akadde kano mu UPRS mutugamba tusasule royalties oba tusasula akasente ke mwasobola okubatenga muteeka mu gye muvudde bannaffe bano aba UPRS bannaffe aba UCC basobola okubate ba meeting omukulu gwe bayita Jerusalem Sale nga bagamba nti bannaffe abayimbi balina okubate bafuna akasente era nga bagamba ne license okubatenga ogifuna olina okubatenga osasudde eyo mu UPRS. Bannaffe bataddeyo okwemulugunya kwabwe ne bawa ensonga zaabwe nga bagamba nti mu radio zaffe ezeeno mu bitundu ebyebyalo government webayina programu ez'enjawulo, programu ezo tuzikolera ku bwereere. Radio ezisingira ddala buli lunaku oba buli nnaku ezimu government bagiwa obudde nga bannaffe aba poliisi boogera bwereere. Kati ate ffe batusaba okubatenga basasula abayimbi music waabwe era bataddewo ne bagamba nti radio zino zisobodde okubatenga zikozi kyamaanyi nnyo okubatenga zitumbula abantu nga zibabuulira ku bintu ebyenjawulo gamba nti mu kulima, mu kulunda n'ebintu ebirala byonna n'okubatuusaako amawulire ag'enjawulo. Kati bannaffe bano aba LUBA basobodde okubate bategeeza bannaffe aba UPRS tekigenda kubatenga kisoboka okubatenga tubasasula olw'embeera nti tukwatagana n'abayimbi. UPRS yeegamba nti radio zirina okubatenga zibasasula. Kati nno bannaffe bano batadde ekiwandiiko kyabwe ne bakiweerezaako bannaffe abawuma bakibaweerezaako ndabyeko abakulu aba UNSS, UNCC, gye Culture Forum babaweerezaako URSB ne bategeeza nti enteekateeka yaabwe bingi nnyo bateekamu akadde kano. Era bagamba nti radio zisasula omusolo mungi nnyo, zisasula rent, zisasula abakozi. Akadde ako konna gavumenti tevaayo kubatenga ebayambako mu mbeera eyo. Ate gavumenti webeerese programu zaayo ebeera ezaagala zitambule nga tebasasudde wadde n'akamu. Kati lwaki abayimbi basasula radio eziri mu byalo? Okitegedde? Kati goba ogamba nti oli muyimbi ensonga we zituuse bannaffe abo mu radio ezesudde ekibuga Kampala zasobola okubatenga zeekolamu omulimu. Embeera nga bwetambula bannaffe aba UPRS n'ekibiina kino nga bwe nkutegeeza buli kadde bangi bakyemulugunyako nga bagamba nti kibbya abayimbi ne kibaza ne mukati oba oliawo byali badde ebigendo bya UPRS kwe kubatenga bapromotinga abayimbi. Akadde kano aka lockdown n'olaba UPRS evuddeyo eyambye ku bayimbi wadde ku bayimbi. Bannaffe abawumu bawulidde bakaaba bukaabi ne ssente basobodde okubatenga bazeeko babwekubi. UPRS esobodde okubatenga efunye ssente emyaka n'emyaka okuva radio ezasobola okubatenga zitandika. UPRS ebadde esobodde okubatenga esolooza ssente. Akadde kano tevuddeyo wadde n'akamu. UPRS bagibuuza bayimbi kiba oli opromotinzeeko kale obulango wali otaddeko obulango ku radio abantu osobola okubatenga obasensitizinga okwewandiisa mu nsonga zino eza music tebakikolanga. Oyinza okwebuuza nti bannaffe aba UPRS bo okubeerawo kituufu, UPRS okubeerawo mu mateeka kyo kituufu era bo balina okubatenga babeerawo okulungamya endongo eyo naye bye bakola byo tebisaanidde kubatenga nga bikola akadde kano. Kyova olaba nti ne bannaffe bano aba LUBA basobola okubatenga beemulugunya ne bagamba nti ensonga zaabwe zirimu eggumba. UPRS byasobola okubatenga ekola abantu bangi nnyo basobola okuba bafiiriddwa emirimu gyabwe. Bannaffe bano aba UPRS bawamba ebintu bayinza okujja mu kitundu bagamba nti oyina music oba library ne bakuwambako ebintu naye nga mu mateeka tebalina kuwambako kompyuta yo oba bintu byonna by'okozesa. UPRS erina okuwamba ebintu ebyo byonna nga yakola endagaano n'omuyimbi. Tugeze nti wakola n'endagaano ne Chameleone n'osanga nga ntunda ennyimba za Chameleone awo no olina okubatenga obiwamba byonna. Esigamba nti osanze na nyimba za Johnny Black za Fik Fameka ate byonna obitwale. Kati UPRS yo bwe kusanga n'ebyo nga teyina na ndagaano n'abayimbi kuba ekizibu kye balina kati UPRS abayimbi abasinga
tebayina ndagaano nabo kuba babagwamu ebituli olw'embeera nti embeera yaabwe basobodde okuba ate nga sensitization yaabwe ebadde ntono era nga bo ebintu byabwe babimalira mu woofiisi okuba ate nga bakirabo basobodde okuba tebafutizaako mpolampola ne basasula kati mu mbeera eno bannaffe abali mu radio ez'ebyalo basobodde okuba tebeekubira omulanga ne bagamba tetujja basasula abayimbi kuba abayimbi beereetera endongo zaabwe era ne bagamba oluyimba tulukube kati lwaki ffe tetusasula embeera nga bwetambula gavumenti bwereeta emigundi gyayo okugamba kulanga wana abapoliisi babawa bwa bwereere okuba ate nga boogera ku radio tewaliwa poliisi asasula kati embeera eyo mwaka ku mwaka gavumenti tesasula kalwaki UPRS mulugamba radio zisasule mu UPRS ekitasoboka wadde